Munaffe tekinologiya atuvuga sipiidi kyova olaba gye buvuddeko nakugamba nti weesiba enkuba onywere mu mulembe gwa tekinologiya anti atuvuga sipiidi. Wenjogerera bino ng'omukulu Elon Musk ffenna gwe tumanyi obulungi ali mu nteekateeka ezikola roboti ezigenda okusobola okusitula abaana mu mbuto zaazo olwo nno abakyala bawone ebizibu bye basanga muleeba. Elon Musk wetwogerera ng'enteekateeka ze ez'okukola roboti zino eziringa abantu zisobola okuwanirira embuto ziri mu jjiya era ng'agamba singa zinaaba zimaliriziddwa zigenda kuyamba nnyo abakyala okuwona olutalo lw'okuzaala era mu ngeri y'emu zikendeeze ku muwendo gw'abakyala abafa nga bazaala. Agamba ekigendereddwa mu kukola robots zino kwe kuyamba abakyala naddala abakozi okuteresa robots zino embuto zaabwe bayambibweko olwo nno nga bo bwe bagenda mu makakkalabizo n'eyo yonna gye bakolera okusobola okuddukanya emirimu gyabwe ng'eno abaana bali mu mbuto za roboti. Ekigenda okukolebwa omwami n'omukyala bajjanga kuggyibwako enkwaso olwo nno baziteeketeeke bulungi basobole okuziteeka mu mbuto za roboti zino zisobole okuwanirira n'okwetikka embuto okutuusa ku kuzaalibwa nga bamaama tebafunye buzibu. Mu ngeri y'emu Elon Musk agamba ekigendererwa emabega wa kino baagala bayambeko abantu abaagala okubeera basingo naye ate nga baagala abaana olwo nno nabo bakolenga enkola eno basobole okuba n'abaana newankubadde nga bali singo. Mu ngeri y'emu era tukitegeddeko nti era baagala okuyamba abantu bali abeeyisa mu nkola ey'ekifuulannenge nabo olw'okuba baba tebasobola kuzaala bayambibwengako nga nabo baggyibwako enkwaso nga zitekebwa mu robots zino ne babeetikkira embuto nga bo bwe bagenda mu maaso n'okukola omulimu gwa Sodoma Mukama gwe yagaana. Naye nga nabo enteekateeka eno ebajjidde oba katugambe ejjidde bo nabo bayambibweko nga newankubadde bali bwe batyo nabo bagenda kusobola okubeeranga n'abaana. Kale nno bannaffe awo we tuli tekinologiya waatutuusizza bijjidde mu kaseera nga ne mu ggwanga erya Japan waliyo roboti ezisobola okwetikka embuto ssaako okuzaala. Gye buvuddeko twakulaga roboti ezisobola okuyimba mmisa era nga zisobola bulungi okutwala mmisa mu maaso nga faaza taliiwo. Twakulaga roboti ezisobola okuweereza mu zi wooteeri era ne zisaavinga bulungi bakasitoma. Twakulaga Sophia roboti esobola okwogera n'ennyenje ne zikunkumuka era nga yayogedde naawe weewuunya. Twakulaga roboti ensajja ezirabika nga zisobola n'okukwana abakyala era nga twakulaga roboti eyo ey'e Saudi Arabia eyakuba munnamawulire ku kabina mu ngeri y'eswaza. Kale nno bannaffe omulembe tuli mu gwa roboti. Waliwo ezisobola okuweereza mu malwaliro, waliwo ezisobola okukola mu masamba nga ne gye buvuddeko twakulaga ezibeera mu masamba nga zikungula ebirime mu ngeri y'ekyewuunyo. Kale nno bannaffe roboti zigenda mu maaso n'okusikira omulembe oguliwo naye abaffe tunaamalako oba ensi eri mu kawungeezi kaayo enaatera okusaanawo kubanga omuntu emirimu gy'akola bwe gidda okukolebwa roboti tolowooza nti ensi enaatera okusaanawo. Era abaffe omwana ono akulidde mu lubuto lwa roboti tolowooza nti agenda kukula ebyuma by'omuzungu bimuteekamu amagezi agaabwe. Tolowooza nti omwana ono akulidde mu lubuto lwa roboti ajja kula alowooza nga roboti. Kale ng'edda bwe twawuliranga nti omwana bw'anywa ennyo amata g'embuzi oba ag'ente abeeramu engeri y'oluteetete, kale katugambe nti omuntu bw'abeerawo, omuntu bw'akula alina okubeeramu ak'obuntu, nti omuntu alimu ak'obuntu teyeeyisa nga nsolo. Y'ensonga lwaki omukyala bamukubiriza okuyonsa omwana n'okubeera nti omwana oyo akuzibwa omuntu abeeremu ak'obuntu, ti omuntu oyo ataba na ttima awuliriza ategeera kye bamugamba ng'olimu ak'obuntu kubanga omuntu yakolebwa mu ngeri ya Katonda. Naye olwaleero omwana bw'anaatandika okkulira mu lubuto lwa roboti tolowooza nti omwana tagenda kubaamu kaabuntu wabula ajja kubaamu roboti. Era olowooza ebibeera mu mwana ng'akula
binaasobola okumubeeramu oluvannyuma lw'okkulira mu roboti. Juzi twakulaga roboti ya stekansi ey'ejjako waya ng'ekooye okukola emirimu, olwo nno ne yeekasuka ku madaala era ne yetta abaffe fumiitiriza ku nsonga eyo eya roboti mu kaseera kano okutandika okwetikkira abakazi embuto, kubanga era kyawandiikibwa ti omukyala onoozaalanga n'oyita mu bulumi. Kale nno ku mulembe guno tutandise okulaba ng'omuntu asikira obuyinza bwa Katonda. Omuntu bw'atandika okuteeka omwana mu lubuto lwa roboti, so ng'ate Mukama yagamba ti omukyala bw'onooba ozaala onooyitanga mu bulumi. Kati omuntu kino n'akijjawo n'akiteeka ku roboti, abeera atandise okutuula obuyinza bwa Katonda. Kale bannaffe awo we tuli, naye nga ye Elon Musk enteekateeka ze ziri mu giya ez'okukola roboti ziyambeko abakyala okusitula abaana, olunno okuzaala kufuuke lufumo, era gye bujja abali baawo balinyumiza abaliddawo nti edda abakazi beetikkanga embuto ne bazaala. Okuzaala kuliba kufuuse lufumo, anti tekinologiya byonna alabika ng'agenda bimalanga ng'enjogera y'ennaku zino. Awo nno we tuli bannaffe, weesibe enkuba onywere mu mulembe gwa tekinologiya nga bw'oyongera okunoonya Mukama, kubanga omulembe guno gulabika nga gwandijja abantu ku Katonda, so ng'ensi eno obudde bwonna ejja kukoma era ejja kuzingibwako. Kale nno tekinologiya ne bw'alituuka ekiseera n'akulaga nti ensi n'eggulu biri mu ngalo zo, teweerabira Katonda era teweerabiranga ti olunaku lugenda kukya lumu ensi n'eggulu bizingibweko. Katonda agenda kusigala ye Katonda, omuntu talyenkana Katonda newankubadde agenda mu maaso n'okukola ebirabika nga byenkanankana n'obuyinza bwa Katonda. Kale n'abakyala mwesunge okuwona obulumi bw'aleeba, kubanga roboti zigenda kutandika okubeetikkira abaana, mugende mu makakalabizo gammwe nga temulina kutya yadde okweraliikirira ng'abaana bammwe bali mu byuma bakuzibwa. Ezo nno nga ze ziroboti no nga ze ziroboti no nga ze CBS FM.